President watadde video n'ogamba nti successful ofulumya eggwanga eryo ogenze ku mitongole. Kati Nyandi Esoferi tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa kale ekyenseete muzizire ensanga bisibe mwana wattu alina ebizibu wetwogerera essaawa zino kati ye mbolo okuba muyeekera kati ate adiployinze nnyo n'okusinga weyabadde adiployinze nga tonnafulumya katambi. Tibahabulwa adiployinze nnyo n'okusinga nga wadde tonnataka katambi. Lwaki adiployinze? One, akimanyi nti oyinza okuba watadde video n'omugamba nti wafulumye naye nga mwoli ne balobera ebweru ng'ate oli munda n'obawunzika. Kati badiployinze times 3 okuva olwafulumiza akatambi. Kati zino embaata zane teziri ku social media za NRM. Zo bwe baziwadde script zijje zigamba abantu mbwe Kyagulanyi adduse struggle yagisuddewo tannakuga nti yasuddewo struggle no. Ate struggle ya national platform si ya NRM. Mwaba NRM pain mujijjawa mbadde nga temwandibadde happy nti omusajja kale afulumya agenze kukolabirira mwandibadde muli happy naye ate mmwe musinga okulumwa kiki abagenze embuuza mwandibadde nnyo happy nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumya eggwanga alibalekedde naye ate mulina pain y'amaanyi nnyo okulaba ate Kyagulanyi afulumye kiki kye mwagala ekituufu. Kati Mr. President njera kutegeeza omusajja adiployinze times 3 wadde tonnafulumya katambi era ekiri mu barracks kitokota si kisaanikire. Tebakulya ssente ekiri mu barracks kitokota si kisaanikire. Wulira bulungi nnyo. Buli mbaata yanete omanye embaata zirina ekizibu kimu. Embaata enkulu bwekulembera mu biseera by'enkuba n'ebyana byonna bigoberera era enkulu bwegwa mu mazzi n'ebyana byonna bigenda kugwa mu mazzi. Kati naba NRM bwe batyo bali badandise okutokomoka omugambo ffe tubalaba. Kati njala kubuuza bw'abanga ddere drinking general alina amagye alina bulletproof atambule mu amadikka bamujja mu Buganda yomutwale Fort Portal mukweka kati eno wiiki yakusatu. Ate Robert Kyagulanyi Ssentamu atalina desasi wadde ekintu kyonna ekimukuuma ng'abadde mu ggwanga okumala emyezi 2 ne wiiki emu nga ababuze nga yeekwese. Kati lwaki ggwe ate agamba nti olina obuyinza era baakulonda okwata omwana n'omubuza wiiki 3 nga lye Fort Portal akuumibwa brigade 2 emu emirundi 3 ne 3 emirundi 3. Kati njera kubuuza wa NRM bw'abanga mutaano wa Museveni bamukuumidde Fort Portal for third week nga atambula mu armored vehicles akuumibwa brigade 3 Robert Kyagulanyi Ssentamu atalina wadde ekisosonkole ky'essasi nga bamunoonyeza emyezi 2 ne wiiki emu n'abula. Mwogera ki? Kati kantu banvire ku ntono. Ekituufu kiri nti opposition okwetunda wa Nyandi Esoferi yonna babadde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta. Kino mukijje ku nze. They were given assurance Robert Kyagulanyi Ssentamu come what may before Museveni is going to be assassinated by all means. Then bajoininge NRM nga tewali muntu yenna opposition agenda kuddamu kutawaanya gavumenti yabafuge kalamba. Bonna babadde bakimanyi bulungi nnyo abayita ba fake opposition bonna. Nga n'emmengo yennyini ekulembera Ssaalongo Mulenge gy'awasanya Kalu Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda ayina information Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa. Nga kino najja nkibagamba okuva omwaka oguwedde nga n'okulona tekunnabeerawo baali tebamusuubira nti agenda kusukka ogw'omukaaga nga either mufu oba ali mukomera. Bonna bampuuga bakina Abedi Mwanika bakina baani bonna badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa. Ekyo badde bakimanyi. Y'ensonga lwaki badde bayingidde NRM bonna. Bw'otunuulira public statement zibadde bakola babadde boogera nga beesaasaanya era nga boogera nga omuntu bona yogera
mukimuliko temukimanyi ffe tubimanyi bulungi mujja kulaba boogera nga tebafaayo kubanga baali bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukola kyagenda kuttibwa kati essaazi tebali mu kiyongobero Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye nga tafudde kitegeeza tebalina mulimu kitegeeza tebalina mulimu kino kiddamu teriwo opposition yadiringana Museveni era takimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa Comrade mpulirizamu katono tolaba nti ebyafaayo byawandiika abasajja abagezi nga tumanyi ba Julius Caesar in the Gallic Wars nga tumanyi ba Ewini Romero 1894 to 1944 amanyidwa nga the Desert Fox ngera bwongo bwaffe twatekamu ba Alexander the Great 356 to 323 BC nga tumujjukiramu the Battle of Gaugamela ne the Battle of Issus ng'ebyafaayo tumanyimu ba Hannibal Barca 247 to 1803 BC nga tumujjukiramu the Battle of Cannae ng'ebyafaayo byawandiika abasajja abagezi mu ntalo Basantizu ajjukirwa mu the Art of War 5th century ebyafaayo mu kyasa kino ekyaffe the 21st century bigenda kuwandiika bulala kwona omwami kankutwala empola nkimanyi wakitegeddero okimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yasiimye n'afuluma eggwanga with ease, by the way, with ease wabula njagala focus kweno video tugiteeke ku kikyalese mabega tuula kakkana ensonga yamufulumiza ogitegedde yagigambye ebimu ku byamugjawo wabitegedde yabikugambye ebimu ku byagenda okukola wabitegedde omulamo gweno video n'ekitufuula ab'enjawulo ku mutala kuno kwe kulaba byolabye ne tubiraba from a different scoop oba ne tubiraba from a different angle ne tuzimbulukusamuko ku kyolabye ne tukulaga kyobadde tolabye omugaso gwaffe gwa microscope tuzimbulukusa public kyerabye ne tukulaga byotalabye tuula kakana emyezi gibadde ejja nga pisu gisu diso UPDF poliisi prison banoonya bayiga Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo versus the media ku media nga bazanya olutalo luli psychological lwabongo nga bagamba tetumunonya is a free man we simply occupied his homestead for his personal security nga kyebatugamba state spokespersons neba army spokespersons neba nuba abakulira police n'abasigadde nga bo bakugamba tebamuyigga olw'olutalo lubadde psychological yet in reality ebitongole byonna ebikessi bibadde bikulaga nti binoonya kankulage Robert Kyagulanyi Ssentamu kyalese emabega ekisooka asize obunafu the incompetence and the weakness of the CDF the chief of the defense forces eza Uganda Muhoozi Kainerugaba bakulete kweno video omwana akutte nakuteka mu laundry washing machine nakukunya yegwe Muhoozi owewa trillions mwenda off the budget of our country of which nga gonna mabanja ne bakuwa emyezi ebiri ononye civilian with all the intelligence agencies zoyina n'omubulwa kitegeeza ki bali batusiigire ekifaananyi kya intelligence mbu Museveni ng'akwagadde akufuna mbwera Museveni omumanyi awuliriza amasimu atrackinga movement wuliriza comrade tetubaddewo na intelligence emyaka gyonna zero intelligence Robert Kyagulanyi Ssentamu akijjemu kyetuba nkona intelligence tubadde n'abayizi nga intelligence gwe bamanyi y'owokunoonya obugere bw'embizzi we yalinnye nga bw'obwerawo zero intelligence omanyi kibooko eziri nakasera obudde buno
kibuuka eryenda kaseraawo obudde buno senga tubadde mu ggwanga ettegeevu CDF abadde talina mulimu civilian akubula atya nga yegwe commander chief of the defense forces nojja n'owandika n'ogamba omunoonya n'omwesaawa 48 n'akubula emyezi 2 si kye kisinga okuba ekikulu kankutwaleko mu byafaayo katono Museveni yarwana okuva mu 8 omanyi lwaki Museveni yayingira Kampala mu 85 omanyi lwaki Museveni yatanakwatibwako akabinja k'Obote ke bayitanga the General Security Unity obadde omanyi lwaki akabinja ka Obote the General Security Unity gisu kali tekanakwata Museveni ate nga kano kali kafaanana SFC tewerabira kali mu tribe y'Obote yokka Museveni yakwekebwanga abasirikale abali within mu majje g'Obote abali tebakkiriziganya n'Obote kyova olaba yatambulanga boda to boda ng'abakkiriziganya naye tebasobola mukkiriza kuweebwayo kati kangulage ensonga lwaki Museveni anoonya His Excellency oba abadde amunoonya ayagala kumanya ayagala mugambe naye baani abadde baani abo b'okolagana nabo wenkulagira nti omusajja abadde tebulina intelligence yadde emyaka 4 baali baatulimba abo boolaba tufaanaganira ddala obadde otyo obubinja nga boolaba musimanga tuyina akabinja ka pisu tuyina ISO internal security whatever rubbish omwana akulaze nti ebyo bonna rubbish temuli bantu bonna bayizi banoonya bugere bwanga bw'obeerawo tewali waka kati saasira Museveni ndowooza otegedde lwaki Museveni atambulira mu kayumba k'emberenge bulletproof akimanyi 70% ku bambala uniform bali naffe nkudiremu Museveni akimanyi kati nti ebitundu 7 ku buli 100 mu bambala uniform bafiiringa kye tufiiringa nowana omukulembeze bw'abadde akola video gyakoze nga fuluma yakugambye yebaza mikwano gyaffe abambala uniform the men and women in uniform Robert Kyagulanyi Ssentamu akutte lujimu ya myaka 4 n'obulimba bwonna n'abwoza myezi ejja wuliriza ebigambo bino teri intelligence awo Uganda teri abo bavubi teri omuyizi omutuufu owe Kampala asinga intelligence ya Museveni yonna okuyigga Museveni atuuse ku level ey'okunoonya bakazi ba mikwano gye abakwate abajje mu intelligence gwe nagamba nti abadde n'intelligence kasasiro bano just babadde batumanaginga simply babadde basobola kumanaginga day in day out tewali wakawe Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze azibudde bannamagye amaaso kangomaawo omanyi bano basiba ebigambo ku bantu azibudde bannamagye amaaso tewali intelligence awo tewali they simply manage the society day in day out tewali waka myezi ejja nga bayitamu abalaze n'okubalaga nga bwebeekalakaasa nti bamunoonya ng'abakwatira video ng'abalaga wendi what are you Museveni wasobola otusirwaza ebbanga lyonna toyinawo waka toyinawo magye gago mwe abasajja mbalaba bambala ebyambalo abo bannaffe bannaffe abo nze nenzirayo nenyigira omusirikale tugenda nyigiramu buno bwokka obuyina amannyo gati naye abasinga bannaffe bafiiringa kyetufiiringa Robert Kyagulanyi Ssentamu taata oyambudde Museveni akabiina kati kali wabweru kabiina kyao kebambula kamyaka emeka okutta omusajja omukulu
n'omwambola ku myaka gino kabina kali wabweru tewali intelligence talina na magye omutabani ye bambi omulaze nti ali incompetent very weak and incompetent for the position ye gwe chief of defense forces tujja kudda mwendako Wolen